Nsanyufu nnyo okuba nammwe wano olunaku lwa leero. Mwebale nnyo kubanga muzze. Ndi musanyufu. Kansubire muli bulungi. Nnyo. Okay, tubuyiseemuko ku Kivvulu idea nevaawa 26 Hotel Africana. Ekivvulu tukira kiriko Unique Star Agency. Ebintu ebyo this time round tekuliko oba kutama oba buligita tekuliko kiwabula kiri fit for make nga brand kuba nti neri live in concert kitegeeza azine whole package yonna gituyiseemu. Nga bw'okinyonyodde mu kusookera ddala nja kusookera ddala ku linnya lya concert nti terina linnya eri fit for make live in concert nga bw'okyogedde nti nze na buli kimu ekyange ne music waffe yenna tugenda kubanga tujaguza tekiriko nti oba kanzunzu oba package full package fit for make ng'akuba omuziki from day one paka kati. Tugenda kubeera ku Africana era nga show yategekebwa Unique Star Agents nange ne Fresh Ganga yonna management gye nkola nayo. Okay. Dala muno ebiseera ebisinga ebivvulu bino tetubisalawo olwa babeera bawagizi, so abawagizi badde bammanja ekivvulu nange kennyini nga nkyagala ku loo yange. I would want to do something special. Abawagizi bange bampagidde nnyo ne music tumukoze bamwagadde nnyo, so njagala mbayite bakuŋŋaane bajje mbayimbiremu nga nze. Date gy'otaddeko before tulinawo concerts bbiri then ovaako waliwo concert endala eddawo totiddeemu kuba tulinawo zikabejja bbiri waliwo ku Freedom City waliwo eyo ku Serena then Lutalo agenda kuddawo ng'ovuddewo totiddeemu. Anti kati wano ndi mu kuyita abawagizi bange ne bali nabo bayita abawagizi baabwe, so sobola kutya lwa nsonga abawagizi bange bangi bagenda kujja then n'aba abalala bajja kugendayo ewaabwe. The last show you wakola yagenda bulungi, everyone knows that. Or have you ironed out the mistakes ze wakola luli nti kulungi tugenda kuziraba oddemu show eremekola? Izo ndowooza bw'ogenda ku mulimu n'otafuna kisinziira ku bintu bingi, tekitegeeza nti n'otoddayo kukola. Bulamu bwe butyo bwe buli. Omusajja asuubula amagi ne gayiika ku kkubo addayo n'asuubula amalala. So neetereezezza music mukoze ne management yange weeri n'omutegesi waali tugenda kukikuba kigenda kuba kyakabi. Okay, tuyongere tukule ku concert yawo. Twalabye partnership yo ne Mr. Easy. What's the partnership eri kuki? Partnership eno eri ku okusooka relationship etandikira ku album gye ngenda okuta after the show. Nkola ne Empower Music nga ba distributor ba music wange globally. Empower be bali wabo. Empower is a record label based in Nigeria. Okay. Yeah. So your partnership, Mr. Easy alimo Empower? Yeah. Mr. Easy is part of Empower is called Empower Africa. In abayimbi banji. Yeah. So Mr. Easy is part of them. Yeah. Gwe twabadde tulaba partnership. Mr. Easy yatusampulinze nenga yalaga excited. Yet ya mu Uganda batwagamba abanigeria batufunziza nnyo. In a layman is thinking ajja kulowooza toyongera kusembeza mu Nigeria wana Uganda. Abanigeria tebafunziza Uganda yokka. Abanigeria bafunziza ensi yonna. Ekirungi kiba kirungi ate omuntu wabanga akusinga tomunyiigira omuyigirako. Kati gwe omuntu omulala kyasobola okulaba nga Abanigeria okufunza Uganda kisobola okuba ate omuna Uganda okufunza Nigeria kiri side zombi. Waliwo obusobozi okubanga omuna Uganda abadde akuba endongo wano ng'ate ayingiddeko mu Banigeria abalina akatale k'ensi yonna. So bwe kiri. The partnership is promoting Ugandan music outside. Yeah. Okay. Okazi n'olugamba n'olimba lw'osinga okwagala mu abuze bwe yali pato ranking. That very time mwakolera oluyimba twagenda okulaba list ya part ranking eyafulumya ennyimba zeyali akoze datya oluyimba luteruliiko yali album tafulumya wako list y'ennyimba zeyakola omwaka singa oluyimba teruliiko temwalina akamala okukola anti lwali lwange ku album ye terwaliko
because lwali lwange. It wasn't his song, it's my song. Era otunula ojja lusanga ku YouTube channel yange. Anti kati aboneka ne bagambira ne bagamba nti no okola otyo omuntu n'oluyimba n'atakusupportinga ne ku album product ebigambo byali bingi nti wanawe wabiwulira. Anti munaye buli omu akkirizibwa okwogera kyayagala, buli muntu aba n'endowooza ye, ate abantu ebiseera ebisinga aboogera ennyo baba bamanyi kitono. Singa obeera weebuuza ku artist nga nze nga bw'ombuuzizza n'ogamba nti owaaye lwaki kino kyali bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti, kundowooza kwoyinza okujja opinion entuufu n'otagenda nnyo ku bya abantu bye boogera. Naye ng'ekituufu ekiriwo, Pato Ranking is my brother, muganda wange, twakola project nga yange, asobola okuba nga teyagipushinga nnyo because it was my project not his project. Era tupulaninga okukola olulala olulwe, era yo gyosobola omulaba nga yalupushinze nnyo ate nga nze sirupushinze nnyo kubanga ebeera project akukabeera kabadi kakkuleko oluyimba olwo owuninge because walupushinga ennyo n'asukka alukutwalako. Naffe tukikola n'okola olimba n'omwana omuto n'omuleka n'ashininga mu luyimba olwo, so bwe kityo bwe kibeera. Tuzeeko mu a little bit of personal life. Tulina ka video ketwala akafuluma. Ntoto giri bulungi omuntu ng'ate agamba gyongera ogitakule. Okakasa yalize? Teyalize. Teyalize. Kikomezo bali mu ka video kamana. Teyalize. Teyalize. Wegaje video. Teyalize. Teyalize. Ng'omuntu akufaanana buli kimu. Tatu. Abantu bafaanagana. Tatu wazirabako? Zindage. Ate nze n'abaana balina tatu ng'ezange. Teyalize. Ddamu ojja kuddayo weetegereze bulungi. Teyalize. What happened between you and Lydia? Nothing happened between me and Lydia. Abantu basobola okuba nga bakitwala nga couple, naye Lydia just ni mukwano gwange nnyo for so long time. Mukwano gwange, muganda wange, muyimbi munnange, mwagala nnyo. Nothing happened between us. Banga mu lockdown kyayitirira Lydia wagirira we ng'omusijo. Anti lockdown twali idle, tetwalina byakukola. Katubeera busy, abeera mirimu gye, nange mbeera mirimu gyange. So ensonga lwaki essaawa eyo kyekyaliwo kyakubeera nga mutulabako nga tuli ffenna tetwalina byakukola. Asulayo otyo mpolampola. Tekyalimu kusula nnyo. Tekyalimu kusula. Tekyalimu kusula nnyo. Tekyalimu kusula. Ate munaye omuntu wabanga mukwano gwo osule wa mukwano gwo kiba kibi. Ekiri mu buzibu. Kitegeera. Then there's a lady bamuyita Nicole. Alina kati TV kwakola video. Balugamba ye yaleetera okwawukana ne Lydia. Nicole. Wamukozako ne mu video. Amazima Katonda Nicole simumanyi. Well done free. Sina. Ndabika mumanyi by face naye nga bambi simumanyi. Nga namukozesa mu video ki? The video recurrent wamukozesa. Kanzunzu. Kati olaba muntu gw'oli mu kumpayirizaako n'erinnya lye sirimanyi. Wasobola mwegaana kulo. If she really worked in my video, she's a cool girl. I like her, but there's nothing between me and her. Okay, cool. Abantu kundiyo. Olw'ensonga nnyingi mukimanyi bulungi nti ebivulu bingi omwaka guno okusinziira nze ku research gwe nkoze. So venues tezibaddeewo, eyinza okuba yandibadde venue ndala naye venue ebaddeewo nga nange ngisimye okuva ku ntobo y'omutima gwange nti n'ekirala nti ngenda kuyimba live, sigenda kubimba CD. Sagala nnyo, siri musajja yeewaana nnyo, nyumirwa nnyo nga nkoze. Sagala kusuubiza abantu nti kigenda kuba bwe kiti, kigenda kuba bwe kiti, nze nkozesa nnyo ebikolwa naye nga kigenda kuba kyakabi nnyo. Omuntu yenna waba yajjako ku concert yange eyaggwe yasembayo yalaba engeri gye nayimbamu, era abawagizi bange bakimanyi nti ndi musajja muyimbi. Omulimu guno eno sigwerimbikamu bwerimbisi.
so ngenda kuba ekivulu kigenda kubeera massive. Saagala kukinyonyola nti ngenda kubuuka mu bbanga oba ngenda kujjanga Michael Jackson oba jangu ogenda kirabirawo, kigenda kubeera massive, kigenda kuba kyakabi. Ekyo kyamako twasoose ba journalist. Martin oyo y'omu ku balong. Kibuzo kirungi ekyo. It might not even be from any of people I've worked with, but nga nze mpulira njagala nkoleyo ekintu ekyakabi oba ekintu ekyenjawulo. I would want to surprise my fans, so basubireyo surprise yonna okuva gye ndi. Esobola okuba ng'eva eri abantu benkozeeko nabo oba omuntu atasukuba surprise erina okujja nga yanjawulo. Yeah, we are planning something special apart from me. Remix eyo bw'ogamba bw'otyo tusobola n'ogita wano, naye tujja kugita mu budde obutuufu naye ne kusha esoboka. Olunaku lw'enkya ngenda kuta vidiyo y'oluyimba olusooka ku alubamu yange gye bayita King Kong. Oluyimba olwo baluyita Lifeist. Nalutaka audio, vidiyo egenda kufuluma olunaku lw'enkya era egenda kuba ku buli munnamawulire agenda kuba nayo, buli music house egenda kuba nayo, ku ma TV konna egenda kubeerako, buli wamu egenda kubeerawo. Yeah, eri out, audio ali out ku buli music store wali. Album egenda kufuluma nga tuvudde mu concert. Singa yafuluma dda naye twasalawo tusooke tuve mu kivulu, then ndowooza ijja okuba nga olugendo olupya lwa music omupya. Outside Uganda boogera bwotyo nyinza sandiyagadde kusosola mu nnyimba zange. Nnyimba zange zonna abantu benkoze nabo zinkoledde kuba abasinga ku bo bansingako, so buli omu abaako ne wanteeka somewhere. Nsobola okukola ne muganda wange Harmonize, mulimba ne lunkolera e Tanzania, ne mbaako ne nkola ne muganda wange nga Job Boy, olimba ne lunkolera wano ne lunkolera ne waabwe, so buli lulimba lulina engeri gye lunkoleramu. Naye nga ndowooza oluyimba lwange ne Pato Ranking lwakola nnyo 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 nnyo. Omusajja ono akwagala nnyo. Lwaki onokoddeyo ababooda bo be batasobola $200? $200 bajja gisobola kubanga ebiseera ebisinga tusetinga price eyo okusinziira ku kifo w'oba ogenze, nti sheeyo singa egenda ku $1,000, ekisooka ku Africana tebakkirizaawo kivulu, ndowooza kiri ku price eyo. So zezo sente ntini ze tuyinza okusobola. N'ekirala costs z'oteekamu, waliwo okukola ekivulu okusanyusa abawagizi ng'ogenda maliriza osigale mabanja. So sandiyagadde kukola kivulu nsigale mabanja, njagala nkole ekivulu nga nkitegese bulungi nnyo, stage, abayimbi nga nange na ssente zibasasula, abantu bengenda okukola nabo ekifo nga na ssente zikisasula, nveewo nga ndi musanyufu nga n'abawagizi bange basanyufu. Ensonga lwaki osobola nga akabeeyi kalinnyeemu ko muganda wange, naye abawagizi bange bajja kukasobola. Extra tulina emukono Summer Gardens, tulina e Luweero ku Nimrod, tulina e Masindi, tulina ne Hoima ziri short time. 26 tuli ku Africana, 27 tugenda kubeera ku Summer Gardens e Mukono, 28 tugende e Luweero, 29 manager soko nyambe mwa 29 tugende e Masindi, then nga 3 tugende Hoima. Okusooka nsaba Katonda concert eyo waleme kubeerawo nnaku okujjako essanyu, era management yange gye ndi nayo ngenda kubeera nayo Big Sam, Fresh Gang, ekyo ekikoosi kyenvaamu, ngenda kubeera nabo baganda bange kubanga n'abasinga ku bo nali nabo ne mu management enkadde. Weetegese otya? Okwetegeka ndowooza tekiriiko nnyo okwetegekera kubanga tufuna ttiimu n'ekikoosi buli almost every week okulaba nti tuli ku ntegeeragana y'emu, tuli mu kukkiriziganya kwe kumu.